Haleluya! Haleluya! Yesu Kristo omulungi yeebazibwe nnyo. Njagala okwebaza Katonda nate olw'olwaleero. Mukama mulungi. Olw'omukisa gw'atuwadde okubeera nga tukyali balamu. Twagala okwebaza Mukama kubanga ate nate n'olwaleero aluganyizza n'addamu n'atusisinkanya ng'era olw'eggulo we twabadde n'olwaleero Mukama bw'atyo akiganyizza. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama ku lulwo ate era ne neebaza Katonda ku lw'obulamu bwange, ku lwa famire yo, ku lw'emirimu gyo na byonna Katonda byakuyambye okubanga olwaleero osobodde obikola. Mukama mulungi, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Haleluya, haleluya. Si mulala atuuse wano ye Kyambadde Farida gemannya gange, muweereza wa Mukama. Njagala okwebaza Mukama ampadde omukisa okubanga nange nkyaliwo. Abafudde bangi naye ate ffe tuba tukyaliwo. Twebaza Mukama atuwadde omukisa mu mulembe gwaffe. Ekyo kye kikyasinza okuba ekirungi. Ekyo kye kikyasinza okuba nga kitunyumira nti bw'obaawo olina omukisa munene nnyo okuba ng'okola omulimu gwo, kubanga otuukiriza okwetibwako. Ekitiibwa tukiriza Mukama. Nviiridde Mukama Fire Ministry International. Ekkanisa eyo y'ekkanisa yaffe, era njagala okutumirako abantu mwenna abatufolowinga. Mwebale kufolowinga, mwebale kuwuliriza message, kyokka ate ekisingira ddala mwebale kusharinga. Ekyo ate kya muwendo okuba nti bw'omala okuwulira ekigambo ate n'obaako omulala gw'osharingiddeko, akikuweeremu omukisa Mukama, akikuweeremu okuwangula. Haleluya. Mulayikinge Mukama ajja bawa omukisa, ate musharinge. Ekyo kye kikyasinza okuba ekikulu. Njagala okutumirako ab'ekkanisa ya Mukama Fire Ministry International. Mukama abawa omukisa, mwe bali kuweereza. Njagala okutumirako abantu mwenna, Mukama abatuweera omukisa. Abasumba baffe tubaagala nnyo olw'ekisa kya Katonda, n'abaweereza mwenna. Pulogulaamu eno okusingira ddala ekwata nnyo ku muweereza, era bw'oba ogenze ng'ogoberera ng'owuliriza ekwata nnyo ku muntu aweereza, era etambulira kubanga kikyetu etambulidde ku mulamwa ogw'okubeera nti twagala okumanya omutima gwa Katonda. Mu buli biro Katonda abaako ekigambo ky'ayogera, naye mu biro byaffe ki Mukama ky'atugamba, ki kye tuteekwa okutambulirako, ki kye tuteekwa okwogera. Bwe kuba kwogera, nze ng'omuweereza mu mulembe gwange ki ekinkakatako okwogera, era bye nina okwogera mbifuna ntya. Mukama yeebazibwe. Kale njagala okwebaza Mukama olw'ekyo. Haleluya. Kwaniriza amanya mugogedde mukyala Kyambadde Farida, ndi mukyala mufumbo, omwami Robert Kyambadde, ate nga ndi muzadde. Mukama bampeera omukisa. Katusabe. Yesu Kristo omulungi, twagala okwebaza olwaleero kubanga tulina omukisa okubanga tutudde wano okuwulira ekigambo kyo. Weebale gwe atusanyusa, weebale gwe atuyigiriza, weebale gwe atukulembedde mu lugendo lwe tutambula, weebale gwe asenteeza ensozi ne zivaawo, weebale gwe kabaka w'abakabaka ali awamu naffe. Twaniriza ekigambo mu ffe olwaleero. Lunaku olwaleero Taata, leka lubeere lujja olw'ekisa ky'otuwa buli nkya. Oyogera nogaa nti ekisa kya Katonda buli nkya kiba kijja. N'olwaleero Mukama leka kitubikke, kitukweke. Olw'ekisa ekyo twongere okuyiga okuva gy'oli mu linnya eryo erisinga amannya gonna, erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina. Haleluya. Kale watali kumala budde, kwata Bayibuli, bikula ekitabo kya Yeremiya. Twagala tweyongereyo n'essuula eyo. Manyi nti ozze ogisoma, kirungi n'ogiddiŋŋaana munnange ne twongera okumanya ki Katonda ky'ayogera gye tuli. Mukama yeebazibwe. Bikula Yeremiya essuula 23 olunyiriri lwa 22. Awo we twabadde olunaku lw'eggulo. Tuddamu ne twejjukanyako gye twavudde oba ejjo biki bye twayogeddeko. Twayongedde okutegeerera ddala nti Mukama yeebuuza ti singa abantu bazze wenteeseza wenjogerera bandiwulidde bye njagala, bwe bamala obbiwulira bandikyusizza abalala okuleka ebikolwa byabwe ebibi, okuleka amakubo gaabwe amabi. Nti bwe tuwulira Taata by'ayagala ne tubikola, tusobola okukyusa ababi. Omubi bw'awulira ekigambo nga kiviiridde ddala eri mu kamwa ka Taata, kimuyamba okukyuka. Mukama yeebazibwe. So katwebaze Mukama olw'ekigambo ekyo, kitwongereyo ate nate
ku ddaala eriddako. Mukama yeebazibwe. Ate era saagala weerabire olunyiriri olwo lwe twagambye nti ate ekyo kisimuluzo nnyo gye tuli. Tujja kiraba kirimu ebintu bingi nnyo nti twagala tumanye nti Yesu alina abantu be yagaana okweyabiza ng'ate bamukkiriza. Kati ffe twamukkiriza naye tulina ekibuuzo nti ate ewuwo yeeyabya. Nange nkirina ninga Mukama weeyabya. Weeyabya kubanga Katonda waba yeeyabya ne message ajja gikuuha eva gy'ali, ne message eva ku mutima gwe, so si bino ebigunjibwawo obugunjibwa olw'amagezi ag'obuntu. Kubanga Bayibuli egaa nti n'okuyigiriza n'okusomesa n'okuyiga tuyiga si mu magezi ag'abantu naye mu magezi ag'obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Kale ne bw'aba Yesu yeeyabya n'okumanya omutima gwe ojja gutegeera. Naye njagala tutunuulire ennyo ekigambo kino, tenjagala twongere okwetegereza nti newankubadde aba akoze obubonero waliwo okugaana okweyabya naye ng'ate atukoledde mufe akoze. Kati nenjagala tuleme kwenyumiriza olw'ebyo by'akoze. Era nempulira munda yange nsanyusa okukulaba. Weebale kubanga ate naawe watuuse dda. Mukama akuwa omukisa. Ssanyu. Amiina. Mukama yeebazibwe. Nenjagala twongere okumanya nti ebyamaanyi bye ebingi ng'abikoze gye tuli. Bwe tuba tetwewaddeeyo ye n'alaba omutima ne yeeyabya gy'oli, oyinza okutambula mu lugendo naye n'otamumanya. Mukama yeebazibwe. Nga tutunuulira ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Yokaana 2 tujja kigattako ekirala. Ekyawandiikibwa ekyo tujja kigattako ate nate ekyawandiikibwa ekirala. Mukama yeebazibwe. Ekiri mu Yokaana 2:23 n' 24 nga Yesu teyeeyabiza mu bantu abo naye ng'ate ebyamagero abikoze atya? Abibakoledde. Aleluuya. Awo nno bwe tuviirayo ne tugamba Mukama weeyabye mu nze. Nyiza okuba ebyamagero bya Yesu obiriddeko. Omwami wamufuna, ennyumba ogizimbye, emmotoka ennungi, owulira wooli olina kyokutteko, naye Yesu okweyabya kyo kigambo kirala. Era mbagaye tugenda kugattako ku lunyiriri olwo. Olunyiriri olulala tugenda okugatta ku Yokaana 2:23 lugenda kuva ate mu Matayo 10 tugenda dugattako. Naye katusooke tubikkuleyo kale. Mukama yeebazibwe. Katusooke tubikkuleyo mu Yokaana awo. Ate tunagenda mu Yeremiya waffe. Yeremiya tugenda mukwatako awo nga tumaliriza. Naye katugende tutunuleko ate ne mu Yokaana Matayo 11 bikkulayo. Agambye oteeka okuba ne peniyo, oteeka okuba n'ekitabo kyo wowandiika ne Bayibuli yo n'oba nga weesomera. Kino ekigambo ky'okwesomera kikulu nnyo. N'osaba Omwoyo Mutukuvu n'akuyamba. Mukama yeebazibwe. Kale katugende mu Matayo essula 11. Matayo essula 11 n'olunyiriri olwabiri. Matayo 11:2. Tugenda dugatta ku lunyiriri luli lwe twayise ekisumuluzo kyaffe. Lwaki tulugattako? Ngenda kubuulira. Haleluuya. Kale bikkulawo tusomewooko. Agamba bw'ati Matayo essula 11 olunyiriri luno lwabiri lugambye bwe luti. Agamba nti n'asookera awo okubuulira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi bye ebingi kubanga tebeenenya. Nziremu ekigambo ekyo. Agambye nti n'asookera awo okubuulira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi bye ebingi kubanga tebeenenya, kubanga tebaakyuka. Naye ng'ebyamaanyi baabirabako. N'atandikira awo. Abamu tulowooza nti Yesu okumutegeera obulungi ajja kubaga wuuyo akufuseeko amafuta, akuwadde ennyumba, mbolyoka omutegeere. Mukwano gwange yawula eby'omuwendo obijje mu bitagasa. Okutegeera Yesu kirala. Kyobola nti n'okulokoka kirala n'amazima malala. Kyava ayagala abantu bonna balokoke batuuke bategeere amazima. Mukama yeebazibwe. N'agamba n'asookera awo okubuulira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi bye bingi naye ng'ebibuga ebyo tebyenenya. Mukama yeebazibwe. Ebibuga tebyakyuka. Simanyi owulira ekigambo ekyo.
ng'ebyamaanyi bya Yesu tubikutteko tubirabyeko naye okwenenya okukyuka okubala ebibala ebigwana okwenenya Yesu byatunoonyamu. Yesu tusobola okuba tumwogera ku mimwa nga tumwatula ku mimwa naye emitima yakebera mutima. Y'ensonga lwaki agamba teyeetaaga muntu yenna kumubuulira ebikwata ku bantu. Teyeetaaga tudde wano tanega musuma gundi oyakoze bwati oyo temugire utititi ebyo byonna si byetaaga ffe tumubuulire. Ffe atwagala kimu kwetereeza, atwagalamu kimu kwetereeza. N'asookeraawo Yesu n'ayogera ku bibuga nga yakolerayo ebyamaanyi ekibuga ne biteenenya, ebibuga ne bitakyuka. N'asookeraawo okubabuulira ekiri batuukako. N'agamba nti olwo olunyiriri tulugasse ku luli kati twagala twawula ebyomuwendo nga tubijja mu bitagasa. Yesu gwe bakubuulira, Yesu akola, Yesu akuwonya, Yesu ebirota jabija, Yesu ekikolibwa, Yesu kituufu abikola era n'abagumba abazaaza. Yesu yazaaza Saala mu bukadde bwe. Bayibuli egamba n'azaala ku myaka gye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yesu tumusomako nga Kaana amukaabirira n'amuwa omwana. Kitegeeza Katonda ebyo byonna asobola obikola. Naye bw'abikukoledde okumutegeera kye kigambo kye tugenda okusimbako essira. Abamu bye tuwulira tulowooza nti Yesu akomaawo. Yesu ayagala mutima. Takoma ku kuwonya buwonya kikulukuto. Yesu yajja kulokola. Yesu mununuzi. Ndowooza mu Yobu agamba omununuzi wange mulamu. Omununuzi wo takoma ku kukununula mugwavu naye ayagala akulokolere mu ggeyeeno olemegendayo. Yensonga lwaki ayagala nnyo okufunayo omuntu omu gwagamba ntumaani atugendere ayogere ebiri mu mutima gwa Katonda, ayogere ebiri mu mutima, ataase abo be yayagala. Kubanga bwe bawulira ebiva mu mutima gwa Katonda beenenya. Agambye baalikyusizza abantu okuleka ebibi. Tiba abantu bwe bawulira ebiva mu mutima gwa Katonda ne tubifuna ne tubisomesa, abantu bajja kwenenya, abantu bajja kukyuka. Mukama yebazibwe. Abantu bajja kutereera, omulembe gwaffe gujja kutereera kubanga tusobodde okuwulira mu kaseera kano ebiri mu mutima gwa Taata. Mukama yebazibwe. Ekyo kyatwagaza ng'omuweereza ekkanisa. Naawe yamukkiriza. Oyinza okubagamba nze sinnamuweereza, ebyo kirabika si byange. Yesu leka yeeyabye. Yesu bw'aneeyabye ojja kumanya ebiri mu mutima gw'owulire nga kikukakatako okugenda okwogera by'omanyi gw'ogamba Mukama nalabye. Mukama yebazibwe. Kale kaakati olunyiriri olwo tulugasseeko. Olunyiriri luno olwabiri 11:2 tulugasse ku Matayo ku Yokaana. Wano mu Matayo 11:2 tulukutte ne tulugatta ku Yokaana essuula ey'okubiri n'olunyiriri olwa 23-24. Kati abantu tulowooza nti ebyamaanyi ebingi bwe tunaabikwatako bwe tunaabiraba awo Yesu tujja kuba tumutegedde. Ndowooza nfu bangi babikutteko ne bava buvi ku Mukama. Bantu bangi Bayibuli boogerako nti bwe yatambula ne Mukama n'afuna byonna omutima gwe ne gugulumizibwa. Kati waliwo abantu abamaze okukwata ku bintu nga Yesu alina gye yabajja era ng'abakoledde ne bamwerabira. Kitegeeza ebyo si bye tunoonya. Twagala kuwulira kiriva mu mutima gwa Taata bwe tunaakikola, bwe tunaakigoberera. Biri nnyongeza. Soogera lwakuba tubyagala naye leka ebeere ennyongeza yaffe. Omutima tuguwe Mukama. Omutima gwo gubere gwa Katonda. Mukama yebazibwe. Kale katugende wano tujja kudda. Buli wolaba bwe tukoonako kati nga wano tujja kudda. Ennyiriri zino Bayibuli egamba n'asookeraawo okubuulira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi bye nga yabikola ebingi naye ekibuga ne bateenenya. Ebingi naye ne bongera okukakanyala emitima. Kale kaakati ebingi by'olowooza tibyeweetaaga ng'ogasinga mbadde ndaba live omukyala ayogera ku kizibu kyange n'ekizimba nandibadde ntambula naye. Wulira eyo nandibadde Yesu mutegeera nnyo
Yesu abamugenda okumutegeera si lwabwe ebintu byabawadde. Kano akaseera ate kati tetugenda kutunuulira ekyo. Bwe kibanga ekyo ekiseera kyaliwo nga kyabyamagero kya kino kati kino ekiseera kyakutegeera taata kyayagala. Kyetuva tumusaba tetuwa abasumba abalinga omutima gwo. Mukama yeebazibwe. Kale tugende mu Yeremiya waffe wano mu Matayo. Somawo, kirira wansi, somera ddala. We tunadde okwogerawo ate ojja kubaako nawe ekyobikkuliddwa n'ekyoyongedde okuyiga. Tulowooza abamu emitima gyalwala, emitima gyafuna ekirwadde ekyo. Ekirowooza nti bwe tunakwata ku byamaanyi bya Yesu tujja kumutegeera nnyo. Waliwo bye yabikolera. Tebaamumanya, tebeenenya, tebaakyuka. Kati endowooza nfu. Erowooza nti Yesu bw'anaaba amaze okukolera n'ozibula amaaso ojja mutegeera. Kizibu ekyo bw'obanga ddala teweewaddeeyo kunoonya kumanya. Mukama yeebazibwe. Kale tugende mu ssuula yaffe tumalirize. Essuula ya Yeremiya. Mukama yeebazibwe. Ye Yeremiya 23. Otuuseewo maama? Atuuseewo ogamba bugambe nti amiina. Amiina. Mukama yeebazibwe. 23. Kati nno 23 olunaku lw'eggulu bwe twabadde tusoma twakomyewa. Twakomyewa. Twasomye 22 yokka essuula emu. Tugenda gattako 23. 24 tugisome. Mukama yeebazibwe. Tugenda kuba tumaliriza mu bwangu ddala mu linnya lya Yesu. Kale katusome. Agamba nti naye singa bayimirira mu kuteesa kwange kale bandiwulizza abantu bange ebigambo byange era bandibakyusizza okuleka obubi bw'ebikolwa obubi era bandibakyusizza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'obubi bw'ebikolwa byabwe. Kuyimirira wateeseza, kuwulira kigambo naffe ne tukiwuliza. Nenzija nga nzize kuwuliza kigambo naye nga kigambo kye nzize okuwuliza nange nakiwulidde. Ekyo kikola amakulu. Ekyo kigenda kulokolayo omusajja omu bw'ati atirisiti akyuke, omukazi omu bw'ati wakiri aterere mu layini, wakiri aterere mu lugendo, kubanga awulidde ekiri mu mutima gwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olwa 23 ne lujja lutugamba nti nze ani ayogera ekyo ye Mukama. Nagamba nze ndi Katonda ali okumpi. Singa tokeera lwa Mukama yogera mpaayo message gye nina okutwala mu bantu. Abantu bakyalina message eva eri Katonda. Abantu tebakyalina message batono. Era singa abadde abalina ate ne message yandibadde yaki. Naye lwaki ejja? Abantu baddeyo mu kunoonya Mukama. Abantu bave kutunuulira ebyamagero Yesu byakoze, baddeyo mu kunoonya amaaso ge. Tuddemu okuwuliza abantu kubanga obwonoonefu buva mu Yerusaalemi butandikidde ku bannabbi bune busaasaana ensi yonna. Kitegeeza mu bannabbi waliyo ekiriyo, mu bakabona waliyo ekiriyo, obwonoonefu. Kasita oba nga tokyasobola kunoonya Katonda kumufuna, kasita oba nga tokyasobola kutuuka wateeseza, obwo buba bwonoonefu. Ogenda kwogera ebintu ba bwonoonefu bweyongedde kati busaasaanidde ensi yonna. Buvaawa mu Yerusaalemi, mu bannabbi, mu bakabona, mu baasuubira okwogera ebituufu nga tebakyabyogera. Mukama yeebazibwe. Naga nti obwonoonefu eyo gye buvudde. Kama tusaasire. Kale 23 wano mu Yeremiya 23 tutuse ku 23 lugambye nti nze ndi Katonda ali okumpi. Era ndi Katonda ali okumpi bw'ayogera Mukama. So siri Katonda ali ewala, so siri Katonda ali ewala. Abuuza. Mukama yeebazibwe. N'abuuza nti waliwo ayinza okwekweka. Wulira, waliwo ayinza okwekweka mu bifo ebyekyama ne simulaba? Waliwo ayinza okubaako byakola nga siraba? Oyo ye Mukama yabuuza. Waliwo ekigenda mu maaso kyonna mu nsi ne sikitegeera? Waliwo ky'oyinza okulowooza nti Mukama talaba? Alaba. Naye atuuka ekiseera n'agolokoka n'ajja alokole. Era ekigambo buli lwe kijja kiba kireese bulamu, bulokozi.
kiba kireesebwa olw'okulaba kwe kwalaba. Mukama yeebazibwe. Abuuziza nti waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne siraba. N'agamba bw'ayogera Mukama, sijjula ggulu na nsi, bw'ayogera Mukama, bw'ayogera Mukama, sijjula ggulu na nsi, mu nsi siriimu, sijjudde wonna, mu ggulu siriiyo, wonna sijjudde. Waliwo ayinza okwekweka ne siraba. Wali tusome tweyongereyo. Tewali ayinza kwekweka n'atalaba. Mukama yeebazibwe. Ate naffe tetusobola munoonya n'atalabika, kubanga atali wala. Naye ekizibu ekiro kati obudde obunoonya Katonda abantu tulina butono. Obudde obunoonya Mukama bugenda butukendeerako. Eyo kyekiriwo kati. Obudde obutuulako ku bigere bya Yesu abantu balina butono. Mukama yeebazibwe. Kyava atugamba nti sijjula ggulu na nsi. Olwo tuyinza omunoonyeza ne tutamulaba singa tuba twewaddeyo. Ku luno nga tunoonya Mukama si bintu byagala. Ku luno nga tuyaayaanira Yesu kweyabya. Ku luno nga si kutuwa message egenda kukwata ku bantu kubakwatako gw'ofuna ekitiibwa. Message ogifune nga yakwata ku bantu ogulumizibwe. Nedda. Y'abantu kukyuka, y'abantu kwenenya, y'abantu kudda eri Katonda. Eyo gye twetaaga. Era anoonya omuntu anaayogera ng'omutima gwe. Essula twagisoma. Anoonya anayogera omutima gwe. Mukama yeebazibwe. Tali wala ate teyeekwese. Kansoma Nnyirwa 25 olw'ekisa kya Katonda. Luga nti mpulidde bannabbi. Ani ayogera? Mukama. Mpulidde bannabbi bye boogedde, abayima mu linnya lyange okulagula eby'obulimba. Mpulidde bannabbi bye boogedde, abayima mu linnya lyange okulagula eby'obulimba, nga boogera nti ndoose, nakulooseeko, naloose. Bayima mu linnya lyange ne boogera eby'obulimba. Abo Yesu abalaba era abawulira. Agambye mpulira. Waliyo abayimye mu linnya lyange okulagula. Mukama yeebazibwe. Waliwo aboogera nga bakozesa linnya lyange naye nga boogera besi batono. Bannabbi abayima mu linnya lyange. Tunaatandikirawo olunaku lw'enkya. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa, njagala kwebaza ku lw'omukazi aliyo n'omusajja ali awulidde ebigambo bino. Wa omukisa ebigambo bino eri oyo abiwulira. Bikole omulimu nga bwe kyawandiikibwa nti ekigambo ekiva gy'oli tekiridda nga kyereere, n'ekiri kikola omulimu. Leka kikole omulimu mu kanisa. Tuzeeyo mu kwagala okwasooka. Taata weeyabye mu ffe. Twongere okumanya n'okutegeera. Gula amatwi ag'omwoyo. Bulijjo lwe tuwulira tutegeere. Okuwulira kirala n'okutegeera kirala. Tusobola okuwulira ne tutategeera. Tuyambe tuleme okutuuka awo taata. Awo oyogererako nti bawulire naye baleme kutegeera. Mukama nedda. Wakyaliwo ekisa ekituyamba okuwulira n'okutegeera ne tutegeera. Taata tuyambe tutegeere. Olw'ekisa ekyo tuyambe twawule eby'omuwendo nga tujja mu bitagasa. Tuyambe ekigambo kyo kitubeere kitala ekisala eky'obwogi obubiri. Tuyambe Mukama. Kubanga waliyo abayima mu linnya lyo. Bwe baba gye bali. Tuwe ekisa. Baleme okutuwabya. Tuleme okugoberera obukakanyavu bw'emitima gyaffe. Niye tugobererenga ekigambo kyo. Sabye tubikke mu musaayi. Kutuwe ekisa okuwangula. Abalwadde basimulule. Abatalina mirimu ngibawe. Abakaaba basangula amaziga. Oyo atidde munyweze emikono. Nataddemu awangule. Nataddemu agolokoke. Mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo. Mukama waffe era omulokozi waffe. Tuddamu ne tugamba nti amiina. Yesu Kristo abampeera omukisa. Mbaagaliza ekiro ekirungi. Amanya nsigadde kyambadde Farida omuweereza awo leero.